David Lutalo waliwo yamukolako musawo naye yafambu wayase ebyamengeri David Lutalo yafunamu amaanyi munnaku ennya wategeera otya amaanyi kale oli kisiru nnyo tomanyi nakituuka ku bantu omanyi nekituuka ku banyiizizza nga David yagamba musajja we Imazima najjawo mwesigwa oyo gwe mbuuliranga ebyama byange n'atabibunya gy'ayita Yalidi yali amanyi ensonga ezitambula era Yalidi akimanyi nti nno mukama we yansuubiza ssente naye akimanyi kuba yambuuzako Lutalo yakusasula ne mugamba tampanga kijja kitya Andolias yayolako Ivan enfuufu Anatolias yayolako Ivan enfuufu n'agenda eyo waabwe simanya emikono eyo simanya ludda we yeeyo Kolo yangamba mwerekereko ne muganze sibanga ku musiru sina gyendaga wadde nga samuga sibanga ku musiru nga sina gyendaga kansigaleko ke ndabye emirimu gyange ogitambula enfuufu nagifunye bwe ngamba enfuufu nagifunye n'agenda eyo saba bansabye obutanga biki nageze ku musawo n'asaba obutanga ngenda busimbayo n'amirizo ya Ivan alina okudda mu kyalo kati Ivan yalina ekivulu e Kawanda Okitega muganda saga yotudde mu mboozi seri eri gye twamala mwatuuka mutya mu meeting mwatuukamu kali tuzze mu kulandaga wali Ivan ne Lutalo njagala kumanya gwe enkolagana yo ne Lutalo kutuuka okwebanja ssente obubi kuba yavuddeko nabe singa Lutalo yakuwa ssente salibadde wano awo twagala tutekesire eri emboozi ye Kawanda bannaffe bangi bagimanya kuba yamukuba era n'esibifu nawo obujuzi yagala ekivulu yakirimu nga buli akwata ku iPhone n'amasannyalaze gamukuba era nankubira nga yeewaaki olwo ngamba Yalidi ku weekend agenda kundaba waneeno wangobye kuba nina ekyobugagga nti mazima nenfuluma n'ennaku yange wabula Yalidi ankubira essimu nga maze olaba ennamba ya manager aŋŋamba bw'ogenze mu lumbi ku mmotoka ne mugamba lwaki omwana oyo omugobye bw'otyo ko David omwana Antolias yaŋŋamba mulalu omwana oyo yanjogerako bino ne bino bye tugenda okwogera namugamba omwana oyo nga si mulalu mulamu lwaki omwana oyo muyisiza bwaleta omuwadde chance n'osooka n'owulira byayagala okukugamba oba n'omuwa olunaku ku mazima ge nalina omutima gwaŋŋamba sirika bwe yajja n'obusungu mu studio kuba nali sizeraba ye era gwe mundi gwe nasooka omuyita kukwaniza ne cement ne mu studio waali awe essaawa eyo nabasanga bali mu babiri ne musajja ye bawuliza nnyimba zino nduza zayagala oleeta biki empya enamba David Lutalo nagifuna Mutege yagimpa ddawo wonna nali sigirina era ngenda tuukawo Ivan Malu mugamba ajja amugamba Yalidi byamugamba nti omwana muwe meeting omwana kati David n'agamba naye omwana mwenna yaba waaki omwana mulalu ne mwena mugamba muwe meeting musinga n'omwana byayogera bya kiralu ne manager ya Ivan n'agamba omwana gugamba nti mulalu mulamu sigenda kugamba nti ayogedde bwati ne bwati muwe meeting muwe omukisa muwe meeting kale agende n'obulalu lwe naye ng'omuwadde meeting gy'afiiririra aponduuka agamba kankubire waneena Antolias owulire Antolias kankubire mutegerera oyo Mutege tiwanji bwe ngamba okukola bwe mba njagala kukola business ne mutowo ono kiki olowooza Mutege n'amugamba boss business ki ti ate nkola mulimu ki ndi muyimbi muwakole ti omwana mulalu Mutege nti ng'owulira nti naye kijja kiri ekyamazima era ngenda tuukawo nti yakyogera mwana mulalu David n'amuggyako atadde mulawudi bano weebale babiri Ivan afuna obukyayikwani kumutegerera nti ne Mutege naye bw'atyo ali ku saidi eri ya Anatoli Mutege lwaki akola ekyo atya Anatoli kubanze Mutege yangambako ndi Antolias ye mulegu gwasinga otya mu Uganda mube yali alabye era nambuuza odiringa otya n'omusajja bw'atyo oyo musajja gwe weesimbyemu muto wange ne mugamba nyamba ogambira Lutalo bambi nti nyina amazima aga muganda nkimanyi oyina amazima naye ntya mu bufunze ti ngalinga ndese simba wakati bonyumye emboozi ya Mutege Ivan nani omulala awo ndaba nga bonna abo abantu abo balinganga abaali abalabe ba Anatolias
mutegerera yali ati yes omuntu atema ensonga atugoberera eyo yandigambye nti osanga mweteesa ne Mutege na Ivan n'abalala muno n'erinnya lya Notorious. Era waliwo ebibuuzo ebimbuuziddwa abamu nga baŋŋamba nti mu meeting eyo osanga ba Ivan bagipushinga ebeeno ateka akazito ku lutalo nga bamaze okuseetinga ojjo wayiriza Notorious bamujje mu business bezo omuyimbi. Ate Yaredi yajingirira mu wanga naye ayagala ebeerewo ng'akimanyi nali mutuufu. Kwani Yaredi omu ku bali bagala ebeerewo. Twawule era Yaredi yabeera yankuya n'angamba kinkoze bubi kuba yasaba lwa mukaaga. Ate meeting yaliwo lwa mukaaga. Alina kyakindoza ajja kubamu ennanga. Esewo. Mboozi eno yonna ndaba nga Yaredi y'omu ku baali mu mikwano gyo ku Double Kick. Yaredi yambeerera mwangu okuva olunaku lwe nasinga David Lutalo. Era yaŋŋamba omusajja ono yakola bubi okwefunza yakuleetera ebizibu. Nalina ensonga lwaki nakugamba kuba yankomekera laba oli nanga ne bambi olw'ensonga nti ono yali vice wuli waito oyinza kudda wano eno olw'okwagala omulimu ekyo nkimanyi naye ofaaji waito oyimba wekka ekyo Yaredi yakiŋŋamba. Yaredi alina ekibi kyeyagamba kwa Notorious. Yaredi si kale ekintu kyonna kyeyagamba kwa Notorious ne bwe kiba si kibi oba kyonna talina kibi kyeyaŋŋamba kwa Notorious yinza gamba nti yaŋŋamba bwati wadde nga bali babimumanyiiko naye yali tayinza kiŋŋamba direct essaawa eyo wabula golooza lwaki yali afuba ndabe David Lutalo nti ndi mutuufu kwa yaŋŋamba Yaredi yaŋŋamba oli mutuufu era yaŋŋambako okona ng'azaawa erungujjaawo nanga omusajja ali yakunoonya buli wamu bwa Notorious ne mugamba anze omugambe embeera nateete bw'aba neetaaga wembe nga olukiiko lwagwa bamugoba naŋŋamba agamba wamulemesa omulimu naye tolina nsobi gye wakola nga Yaredi bwaŋŋamba tolina kibi kye wakola nga bwaŋŋamba programu emu ku TV emu yewakola TV yagano premieringa programu eyo giteekayo mwalimu ebintu bingi n'omusajja oyo gwakola naye programu eyo mugamba engeri David Lutalo yafunamu amaanyi osanga naye yali ey'ekiro ebintu ebyo munnaku ennya badde ensala tusobola tumaliza olukiiko luno olwogedde nnyo buli muntu alutegeera nga bamaze omugoba Notorious walogera before waliogera nalwogera ozi olwogera era abantu bamanyi wayambala entalabuusi nowanika omukono n'omulumiriza ku interview gye wakola ku TV omugyasagenda kwogera ewa present omu gye yagaana okuteekayo era ne bakuwoninga nti present oyagala nnyo ssente banamu emitwalo 2 tajja premieringa interview eyo kuba yagala nnyo ssente yamuwa ssente gwakolera ne begaba amazima agafutyanka mwalimu amazima gano okuva gy'oli mu kamwako wayasa ebyama engeri David Lutalo yafunamu amaanyi munnaku ennya wategeera otya amaanyi ensubi ekyo mukama wange nakigonjodde ezo nazimala ennaku nnya ku 5 nga David andaba bulabi wabula ate yeye Notorious namala naye ebbanga ddene. Amaanyi ago wagamanya otya? Amaanyi ago ogamanyaako ngesimanyi oli gye yagajja. Sinnakunya nti David Lutalo ti nabimanya byonna mu nnaku nnya no ezo nazirina David oba ate Notorious nawangala nnyo kiki kye nagambye ti ye David namumanya kitono awo nnaku ezo wabula ate namala obudde bungi Notorious nga yaŋŋamba nze njogera bibye yaŋŋamba bya mukama we nga ntuuka ku maanyi ago olimba lwa yankutudde olumanyi imazima najjawo mwesigwa oyo gwe mbuuliranga ebyama byange n'atabibunya gy'ayita oyo atamaze kwegula gwe nnaalaganga gye ntereka ebyange n'abulako kyabuza natuukanaga byanfuna bye batunuulira ebiba bibuze nga batunuula walala tebayagala bibasumbuwa olwo luyimba ndulimu nnyo lujja ku maanyi ago biki byonna oluyimba yankutudde luva ku story yange gye nagamba David yali ali ku musajja we nze nagamba muganda wange oluyimba olwo akafuluma ti oluyimba olwo olulaba bw'olaba nga vidiyo nga ayimba mukazi kyemmanyi mujja beeramu omukazi omu n'abasajja babiri oba omu nagamba tekisoboka ate nga owuli oluyimba yankutudde lwa mukwano konze gwe bw'omanyi naye yankutudde yali ayimba ku true story eyava after olukiiko olwo
wano wonna mazima najjawo Mwesigwa Andolias yadda ku byama byaba babiri n'abingamba wano najjawo Mwesigwa nga yagayaga gwe mbuuliranga ebyama byange n'atabimunya gyayita era ngamba byaki nze nali nsaba mulimu so Andolias yakugamba David ajja amaanyi yangamba jajja amaanyi bikibi na katolimba lwa yankutudde yali ayimba Andolias kubeera yakyogera musi Andolias onkutudde so ye yagamba amaanyi Andolias oba yali alina kibuka kye mu mutwe oba yanesiga nantuusa naye kusiku nesiga nti nno ndi wa lugambo nti oba kinga wambuuzizaako nze kiseera byatuuka ne mugamba bintami nze najja kukola gusigaze ebyama bwe ne mukamaawo nze mundeke nkole essebo amuganda nge nyina gyenva basalize mubendeeyo nti olwo yamanya nti olede oli mukulu yamumanya katankuika atambula nga tate nakunga nti kati ntambudde tujalabagana edda nze kati ngenza nti baba oyangoba yasagamba David utalamanya kikuzitowerera naye tekinzitowerera togera black and white nze David utalo muyiriddewo mubiri myaka 6 kati nze yangamba ajajja amaanyi nti David utalo waliwo yamukolako musawo naye yafambu yali ayagayaga amanyi yakimugamba namuga ayafa tolina gyogenda mujja yamukolako yafa era ekintu ekyo kyamuteeka nnyo ku bunkenge bwali mu studio kati namugamba ono yagamba bamubulya gye wajja amaanyi n'ateera mu ntebe emirundi nga 6 naye mu mboozi eno yonna Andolias yatulaga nti Bible ne mukamaawe ne The Heirs bali batta omukago byali bya bulimba ojjukira nga akugamba nze interview ye nagiraba ojjukira nga akugamba nti bangi bayinza okulagaana eno Bible naye nga balina ebirala bye bakola nga alina obusungu bwe naye nga tayagala kukola ki kubaako byaggamba nze nakirabwe kyayogera nenkimakinga kubona yali amanyi buli kimu ekitambula bangi bayinza okulaga Bible naye nga balina ebirala bye bakola okijjukira nga akigamba gulowooza lwaki yakyogera n'asirika n'akomaawo bino byonna byekangabiriza mbu muganda wange yali akubiddeko ekyatwawula tebamugobera oluvannyuma lw'olukiiko si bwe bamugoba afuta nga tumaze ova mu lukiiko lunaku lwamugoba taddanga ku gundi taddanga ku The Heirs lwe bamugoba ku olwo ye yamugamba aleete ente 5 ziteeke mu Eruweero mu kiraalo so mumusonyiwa naye okunyiriza akasuwaali nze sigenda kusonyiwa todda wetondera oyo manager manager amugamba nti yasoyaga kunzitira ki nga wuza yafuuka mukatuuki afukamidde yali afukamira nga yeetooloola yonna studio nga afukamira atambuza amavivi yali afukamira lwaki yali afukamira nga yeegalye David amusonyiwe olw'ebibaddewo kuba nayogera bye nayogera nemugamba nze sigamba nti bituufu ku ggwe wadde nga bituufu nga ngamba David naye oli wadde mbobbikiza obigaana negiba emyaka ago ojja mmanya kyenkugamba yabikkirizaawo namugamba gwe maze naawe emyaka mingi omwana namulako kino lwaki ngamba nti byayogera bituufu bwe nakuwa ssente oziweeba DJ nga mbebaza okuba ennyimba zange mu Kampala wazibawa olowooza ze wagabako sizimanyi sente n'atandika okwogera ebyamuluma nga ye omuntu koono nga nsirise kale oli kisiru nnyo tomanyi nakituuka ku bantu omanyi nekituuka ku banyiizizza nga David yagamba musajja we omanyi nekituuka kubanyiizizza yansaba Kulaani yange n'akwata ne Bayibuli ye n'alayira nga bwe nalayira kuba Andolias yansaba obujulizi n'alayira nga bye nalayira David bye yalayira nabagamba nze ono si mulikodinga ako ng'omuzeey gwammwe kuba ava kundaba nga nyina we mulikodinga ono osanga wano saali baddewo okitegedde muganda wange naye nakwata Kulaani nenjiwako ekyokulabirako kisigenda kugendamu pwakyali kigazimu bampa obudde nenkibabuulira David nga atunudde olwo nansabye obujulizi gwe saali kodinga ne mbagamba wabula eno aya gyenkuttemu ne Kulaani gyenkute teyemolerwako buli kyenjogera kyonna kati endagaano ngikola na Mukama wange Katonda ono ne musinga ku nsi saa zino ngonzikiriza muwaayira wabula ewa Katonda njasasulya byendi mu kwogera olwo ndayira essebo omuntu aye waliwo ekibuzo kye bambuuzizza nga bagamba oyo omwana yajja tusula The Heirs bakusindikayo ng'ambega usanga abantu abalala batabaagaliza kuba mu nnaku nnya akavuyo kwe baleeta mu kibiina kayitekenkanika gwe walina mafuta ki mu nnaku ennyo okukyusa ebintu ebyali bibaddewo mu myaka nga 10 gwe n'obikizza mu nnaku nnya
mbadde nsaba mukama wange ennaku ennya tuziveeko nga bw'ozimbuuzizza nti ezo ennaku nazimala ndaba lutalo wabula binayogera nabimala ndi Anatolius mu busibe yansibirako ko ne mulumu yebukuya yalina okukomera Anatolius David yalina ekivulu nga atambuza nakusiima owulya mukama wange Anatolius n'anteeka mu mmotoka nange tugenda tutambulako leero naye saagala musajja akulabe njagala owuliriza ebiragiro byange ne mugamba omusajja njagala muleko ng'ayimba waakiri nangamba kale ewe bunaaziba ojja kusobola obubuka mpolo gende mu kikaali n'apangisa luumu 2 eyiye ng'entunuddemu neyange mulimu ebitanda 2 eyange okitegeera mugana yalimba eggwanga waneno ng'ali bwanemusajja olwaki atuna mu kamera taligirinnyangamu ng'agishimamu nti tagirinnyangamu ebukya natambulira mu nnyonyi nagenda mu nnyonyi oba yalinganga agenda nange azunza omwo mu kibuga twalinga tutambula mu bire bwe oba nga tunyazi kimpanze nebulunye omuntu ng'oyo kati agenda kwogera ddi amazima nga n'akantu akatono ke wamubuuza tikali yatambulira ku mutoko n'akeegaana kiki kyagenda okukkiriza yantwala ebukuya ne tulya bulungi emmere emisana zaali ziweesa 12 kwemu wajja omutamiivu n'agamba bane bagamba kamindi baali bamaanyi biki ne baneka n'akasajja kalina amaanyi ng'ayogera ebyo mutamiivu Anatolius naga abantu bali mu layini saa 12 Anatolius naga tuvuge emmotoka tugende tulabe nga layini bantu batandise kusimba yasiba ekisaawe bukuye ne kiyisa ne bali bano we bakoma zage ne were saa 2 nga kiri kiti ono nadda mu ruumu n'atuula bw'ati n'asirika yanteeka mu ruumu ne mugamba wabula tugenda ffenna leero nga bw'angambye ndabe ku musajja ng'ayimba sigenda mmenya amateeka go mweyoleka nti ye nga nyingira mu ruumu yange kyansasulamu ekyamaanyi waliwo yansindikira omuwala baka balina emizeejo yansindikira omuwala najja mu ruumu yange muga okimya eki munzize kusanyusa ne muganzi wedi nasanyusa edda kuba mukazi wange yakanzaalira omwana nze nyina essanyu lyange ngali awo ali mu kagoye kamukoma muno bwe muti era ne mulemesa okwebaka ku buliri bwange nafulanga leero gwe nangamba owonye yimuwala owonye kale mwefe twambala freestyle owonye ngumulaba anyumya na Anatolius oba yamumpendulidde mulwadde oba biki yansindikira omuwala mu ruumu yange ne mubuuza omuwala oyo abadde ayagala ki mu ruumu yange kati ye yalina omuwala gwe yafuna bebaka babira n'abawala kati ngenda omuzuukusa tugende kati nazuukuka essaawa 5 ez'ekiro muganda wange bino byenjogera nze ni musajja sina na kinywa ogambye yakusubira mu ruumu nakusubiramu n'omuwala omuwala yajja essaawa nga 12 ez'ekyo ku 10 ez'emisana ku 11 bwaze kumusanyusa kuba byali ebitanda ebiri ruumu yalimu ebitanda 2 yajimpa oba baka bajimusano jimusera wabula bwebuze ebyo nali abikola ku lwaki ya David yamubyola nabigamba ne lutalo ne mugamba wadde chance buli kyenyogera nga nimba ayogere wadde sawa yete natuuka kalina ekimuvaamu David nambuuza omwana ono otuuka n'okkola ekyo n'ompangisiza ne ruumu waliwo bengeeta naye ng'omubalako ki mpola tugende ruumu yagisiba saameka okuwambira mu ruumu kyali bwe kiti bwezawera ssaawa 2 naggalawo naye ne tuteesa nga bweziwera ssaawa zongambye 4-5 mukulu ajja bazze njagenda nnyimbe njagenda ndabe ku mukulu nti ye naye kangende mu yange nawe biremye nga yalinamu ataddemu ekikazi kati nzuukuka ssaawa 5 musajja wattu nga omanyi okugwawo ngenda owulira omusajja yatandise dde okukola ki okuyimba kwali omuzaalingano ng'ekikaali kiri wali eri ngenda owulira David ali kuyitiiza ote jukira oluyimba olwo alina omuze wamala konsert agattako oluyimba olulala bwekimizi yali amaze nakusiima nga amala sho zali mukaaga awo musanvu njaggayaga nze nzuukuse naggalawo njaggayaga nzigulawo nze nzuukusaani Anatolius ekivu kyalulese edda omusajja agenda ali kuyimba kuba ebyokuyimba mbimanyi yali ali kuluyimba olumala sho nzijo nzuukusa omukulu kuba teyaggalira eno mabega nze yeggalira munda naye kati wakati otuntwala kati nzigulawo mpaala nzija ku luumu ye muzuukuse mmanyi naye akoze eki nga bwe twayingidde ffenna nga tugenze kuwummulamu mukama wange omusajja we ali mukumala kyo twebase nnyo ngenda otuuka nga nabupiira bulefugaali buli awo tabyogera bupiira
Ngandaba we yabadde n'omukazi kale. Tugende mpola wali ugandi yakuwambye. Andi kukulinga kumpamba kye mbadde ntegeeza. Yakuwamba walago webaka nnyo olw'obugayavu ye n'agenda n'akubasho. Kali mu bugayavu bwange teyanzuukuza. Otegedde mugana wali yagala kuzuukusa ano toli yasinga wali omutisa emirimu mingi. Bwe yagenda ninze guto omugugu munene omutisa omugugu munene ogw'okuzuukusa obugayavu webasenya ate nababusasulire okwoyita okuwamba. Mukama wange yeeyama n'aŋŋamba nze nja kuzuukusa ffe tusiiba bweru already. We yali nga wonoga nti omuzannyo akola nnyo kuno ffe tusiiba nandaga nti nja kuzuukusa gwe n'oba webase gwe tofayo nja kuzuukusa tugende kumba nejjako naye nange nayimirira ku kkubo ne bamala itizo oti ng'abantu bebafuluma yaluyimba emirundi egi nenzira mulungi omusajja ono laba nkoze kino ande simulumu nesulya musajja bukeera ku makya anvuga nzizi tudde e Kampala sinyega kinuma ekyokugamba ntondo wadde asatondo wala nabosi kwe kumugamba nga tutuuse emitiyani nga mugana gwe yangambye okunzuukusa ati mugana nalabye nga ekyamazima natuuse ne ku luggi nalabye ngamba omusajja ayinza okulabira awo ye mazima kye yaŋŋamba nampa emitwalo muka omusajja ayinza okulabira awo naye nga muli kinuma nebuuza atya David okundaba kati eyo yonna nga tuvuddeyo byonna nabimugamba mu lukiiko byonna tutuuka ku mala okunnyonnyola David alaba amazima n'agamba nze teryankase nakwata bayibuli nga ndayira nga omusambu likodinga nze ndayira omwana wange okuddayo nga bamugolodde Mungu kituuseewo olw'amaanyi ga Kurani eno gye nkutteko kituuseewo omwana bwe mba mpayiriza ntoya kuba yaya nalagaba nalagwe ku bujulizi olw'okuba yali confirmed sibulina David olwansaba obujulizi bwonna bantunuulira nkola ekyo njeyo Kurani yange ngamba nsaba Mukama abonyebonye muzeeyi wange bwekiba kisoboka yonna gyali hatta yawmalikiyaama paka lwe ndimusinkana saba omwana wange mugolole nzireyo nga bamugolodde nateete nensaba ebintu nga David atunudde ati apima ebizito byendi mu kwogera ye yennyini n'amugamba bw'oba oli musajja ddamu omubuuza obujulizi n'ayimuka yennyini agamba Mukama Katonda bwe mbanga nnyimba nga bano abaana mbatuulira kuba ntuulira singa David antuulira yansiba ku kusoma olunyiriri ndusome n'omumwa ne gunnuma sirina hiiti mbu mu Bayibuli ye David wasoma ndowooza Mukama n'amugulyawo n'akola hiiti mbu kati Anatolias yangamba lwansibako bunsoma olunyiriri omusajja ngamba ne Mukama somawo bw'aba omusajja akugamba nina ongamba nsomewo buli kiseera nsiba nsomawo nga sina byennyimba yayimba kyokka otunira talenti yo kaaba n'amaziga omusajja muyimbi mulungi simujerega nti mujega naye lwaki yali akola ensobi okwegeraganya ku Mozeredi kakati kiki kye wasindikira Uncle David Lutalo mukatambika mu TV ekyasinga okumutabula kuba bwasindika katambika mu TV David yatabuka lunaku lwe yampeeza emesegi esukka mu 6 nakuba n'amasimu emirundi ena nga akozesa voice call nga sikwata biki bye wayogera ku muntu omukulu David Lutalo oyo ekikwewunsa byali bya grade second singa 3 wabula bwe yalaba nga wansi kuliko mu TV live n'amanya nti ono gwe nali manyi nti dofe okitegeera agenda siranire yabonere eyo atandise okukola kino nayi nga okugwa embizzi biki ng'alaba nandiza oluneerandiza nja kitwala bwe ntyo kuba teyawulira nakuwulira kiki kye nayogera kuba nayogera ebigambo kaali kayitamu buyisi nga kagamba nti abamu banyiigira oluvannyuma lw'okuba nti yabagoba nga tesinze yakolaki yabagoba kekaali akagamba okisobola okunyiza nekwogeza ebyo which means nze onfunyeko ensaalwa olaba nange ntandise okwagala okweyimusa ani gwe bagamba gwe batuma okuyimba yeka mu Uganda wano nti gundi yalina oyimba yeka va ku gundi ofana yasoveeri va ku gundi tomwogerako nze manyi kyempitamu Goloza kyava ku David Lutalo okukyusa endagaano gy'alina naawe ey'okuwayo akasente keyakusuubiza mu meeting kaali kasente kenganawo bungi nabaliriramu ebintu byange ebyagenda yagamba obibalirire nembalirira nga bonna bali awo mu lukiiko nemagamba bannange ebintu byange bisobola omumalawo miliyoni 8 oba kale 8 mungi nsobola otandika n'emu oba 2 nezibeera miliyoni 5
nzizayo akange mukama wange kuba bino byonna byagenda wakati mu kwejjanjaba wakati mu kuntiisatiisa obutakutuukako okitegeera muganda najja obulwadde omusayi gunzigwamu biki bisitegeera era ogwo omusayi gwajja gunzigwamu byanzigwamu nga sinnamutuukako era ne bwe nnamala obyogera nasafalinga n'agamba Anatolias n'agamba Mutegerera David nti Mutegerera enkya Anatolias w'omwana oyo sente ze zonna ziyakozesa kutunda ebintu bye byonna kulumbeeru wamusindika ng'amugamba direct ampe sente zange n'agamba Mutegerera gogenda okubanja ani Anatolias ko ye kale mukama wange olwo olukiiko nga luggwa Anatolias yagikuba enkyungwa kati ngeno uli anjuba agamba Mutegerera kwanza ensawo yange nali ngireseeyo mugunda nina bbaga yange ngireseeyo nga manager Ivan asigale David munda ndowooza nga bali bati olwo mpuli anjuba agamba Mutegerera nti kale oyo namugamba wakiriwo omwana emiliyoni 4 asooka kakkane yagaana naye kwe bawulira ne bagamba ino ne bekaali badde nezaali badde obukadde 10 sizanyira ku bulamu bwa muntu nze mbawulira ne mugamba ne bezaali badde mmeka tolaba nti buli muntu nsayi n'omugabo gwe ne bezaali badde sente mmeka nali nja mugamba njuba n'asiika ne mbaleka nzirayo mu Dukima bbaga mbasanga abasajja bali bwe bati olwo manager ambuuza oddawa ne mugamba nzirayo nate tukutwaleko olwedde wano waliwo bannawandagala ebweru ninga bwayi banagamba sebo nze nejjeredde bantwalidde na mumoroka kino nkirabamu nga kiyinza obutaba ng'omuntu ategeera ninga nja genda nja tambula nja tebampa wadde 10 mu kuvaawo mu lukiiko nga luwedde wabula waliwo ebintu bisatu nimugambako kimu era kyengenda okwogera aneeno Anatolias yaŋŋamba waliwo omukyala yamukubira essimu nga mbawulya boogera ne babeera nga boogera ebbanga ddene nowulira avaako nga David amukubira essimu yali agenda kukola video itizoote nangamba ono nankubira sebo ngendemu abadde ngamba ngende mu bintu bye nga nange byange byetaga Tereza mugamba ani mbunaafa ne mugamba naye ate oli mu ntalo z'abantu bameka naafa ate yani ngamba ono ntalo ye naafa seba ngamba ngende mu video itizoote mbere ne yagala yakola ebibye ne mugamba ogenda n'obiira uli mukamaawo ansooza asirika nga asigga na bigendayo nagira bwati nagiteeka mu silent nanga nyine simu no gyenfunyaawo nenyina kyendabyewo nze okusinziira oli bwangambye jjukira nagambye nti nze njogera ebya Anatolias byeyakola nga mulaba ye nambulira ebya mukama we olima lwayankutudde lwe yayimba anoonya omuntu gwanagamba ndoza ebyama byayo natala nabibungeesa eno neeri okitala ekifaananyi we kivaayo kuba namugaa guno musota ne bonooguwaaki takwagalangako akwagalako sente z'omuwa bw'aba agamba kwagala yogerewo kimu njogerawo abiri byanfuna bye batunuulira okitegeera muganda wange naŋŋamba essimu gye nfunye ya mukyala omu nti omukyala ŋŋambye nti alina obuzibu bwa ludde ng'alina Anatolias yaŋŋamba okitegeera muganda wange Anatolias yaŋŋamba konzi kali nga nze nebuza nayimba ddi bino vulugu gwanziza buli kiseera oŋŋamba nze ndi muyimbi nayimba ddi ate aleese kati mukyala omuyamba omuvumu ekyo kyali emabega nga bwekugambire ne maaso n'emabega buli kikintu kyali kinenemu kati David mugamba waliwo ekintu ekinnuma ku mutima tumaze olukiiko olwo maliriza ayogere omukka agusika tegujja bamugambye akazindaalo kakomanija Ivan yali akubiriza olukiiko Anatolias naawe weerwaneko David nga mutunuulidde bwati nga wagira bwati ku mukama we wagira bwati tegeera aswadde ewa mukama we asuga mukama we afukamira yayambadde t-shirt njeru n'empale nzirugavu yonna ng'etonnyeti atuyanye naye nga ffe ku ffe tewali atuyanye ng'atuyanye kyekyali kimutuyanyiza nga ffe tetuyanye nga tuli mu luumu y'emu atuyanye yenna bro ko kiki kyonjagaza ki kati kijjo kyanjagaza bimeka byenkuwadde moloka meka z'ovuze anti yayogera wano eno mbu mukulu wange asomeddwa ennungi yetamumanyiiko nange simutwalanga naye okwe wa mukulu wange
mbu embeera gye ndimu gye nalibaddemu wabula biki ebyantuukako nze natambulako bwe nti nga ne bw'oddira ekiwero olukiiko lwaggwa ne bw'oddira ekiwero n'okinteeka ku neeno nga wakakyamula bwe nkikuteeka kuno osobola okujja ng'olenganinga kutaddeko eryanda laba obulamu bwe nayitamu David biki byaliko oyo gwagamba Katonda yayisiza ku yo bwetu n'agenda nga nsomera okwegayirira Mungu paka bwe natereera nga sobola nakwata wadde ekikopo bwe nti si muzannyo si kimbu noonya like sina like zenoonya nzulidde nyina music wange era nsobola oyitawo mu mbeera yonna kakati music yatereera bwoba oyina oluyimba olulungi oyitawo music muggule sina kali bwe mba noonya linnya noonya kwa Anatolias ye David muwalampireko ki nze njogera byaliwo era saali badde wano singa yakola ebintu byange wakomadi okuganya manager Ivan nasemba okuganya manager Ivan naku lyangamba omukulu onzi wanyi manager tulina kadiru ke tulinda ka sente covid awo ne omukulu agenda kuwa sente zozo na kwagwe tumanyi kye wakola lunaku nasemba okuganya naye Mr. David to yagamba obanja Anatolias ate kyakyuka kitano banga ate gwe obanja David neyanziza muganda wange ekibuzo kyombuuziza bwe bagamba Mutega abanje omusajja Anatolias yagamba Mutega ebigambo bino ti sisobola muwa wadde 10 olambadde nganye zimu waluli nga tannampaabira which means akimanyi nti yali yakola emisango okitegedde ate nzimuwe kati nga amaze okumpaabira olumbamu amagezi okitegeera agende gye yampaabidde bazimuwe kati Mutega akubira manager Ivan omusajja ogedi badde ne bwati manager Ivan abigamba David agamba nze mbadde nkimanyi tasobola kuwa mwana sente ezo nze mbadde nnoonyerera ngeri gye yakola ki yanneekutulyako ddala kyaliko yansinga sente omwana nze ngendo osasula omwana sente kuba kino kibadde ku bulamu bwange sina na sente zenyinza muwa ezigula bulamu naye nze omwana ngenda muwa sente ez'emmaneja kyava ku lulimi lwe manager ankubira amasimu buli luvannyuma nnaku 3 nga nkubira essimu Ivan musajja akuwadde kuŋŋumya kuba olidde yali abyali munne omusajja we omusajja agambye agenda kuwa omukulu kaka bakozesa ekigambo omukulu kakkana kubanza kale manager naye kanyira nwana mbeerawo mpolampola ndowooza atuuka bagende Canada eyo yalekola ki asigalayo ono nadda yekka be bamanyi ebyabo booli yagenda gira kyoba biki bagenda ne lutalo ninzi nagendako okuwa mukulu we waliwo wayita dota awo nemugamba manager lwaki yasigalayo eri naleka omulimu kola teyasawo yeegumeeko olwa pressure ya Anatolias gyali amutaddeko alagira abeera eri nga ayagala mutta bamita dota abeerawo wabbakuli paati endala tugenda otandikira awo twagala kumanya ani mulimba ani mutuufu mukawaayirawo kennyini wenjagala okusibulira waggulu w'ebigambo bino ebyensi bisigala byansi tewali agenda nabyo tebitwemazangamu kubanga n'abaabitandika ebituyita ebinene baabireka nze buli wemba nafuwa emmeeme yange ngeyagala kunafuwa ejjula omululu n'obuluvu njijukira Farawo yalina amagaali abajaasi abakyala n'emmere n'ebirala nti lwe yagenda wadde baabuzaabuza ensi ne bamuzika n'abaddu n'ebyo byonna yali siyaasa talina kye yasomoka nakyo ekyo kiriba kikyo tekirifuuyibwa kibuyaga era Katonda asigala ye Katonda tebamwongerako kintu na kimu kubanga tulabye bangi baakubye omuggo gw'okumwongerako ne bataddangulu tweyalenye ebiseera ng'ebyo ebya Katonda okugalula oluyirwe okututuukako kuba tuyinza obutaddangulu twekumire mu makubo ge okwagaliza okumusaba n'okumukoowoola tabikoowangako era amaviivira eddagala erisinga weeraba